njagala ndaba omulambo gwa Kapale gwo gungera kumalako ennaku mmeka ku nsi nga gutubonyabonya. Olaba Kapale otubonyabonyeza okyali mulamu. Naye ate bw'onoofa. Ebyo n'oyogera byaki? Omukolo gye guli teguliyo. Omukolo guli mu Matigga mu lulimi Oluganda. Kati bwe tuteeka mu Luzungu muwoza stunt, eno si stunt. Kiki? Eno tugiyite tutya? Baaka to Uganda. Apasa mugembe kye yagamba komawe. Ne Senga Sebanga leero bwati bwafaanana soko omukwateko wansi bwati bwafaanana nga tali mu gomesi tali mu boarding abeera bwatyo. Wano mba biseera byange eby'eddembe. Ate kati kyolina okumanya ennaku zino ndi mukulembeze nze president w'aba comedian. Kati kisalako ogaavuga Senga Sebanga presido. Yeah. Ebitiibwa mubyewa bwewe ani yakulonda? Ebitiibwa sibyewa teri bukulembeze butava eri Katonda. Ekyo kyalambikibwa mu Bayibuli. Katonda amusangawo n'abukuwa. Buli gwolaba omukulembeze manya yasindikibwa kuva wa Katonda. Kale ekitiibwa ekyo kisindikibwa kuva wa Katonda. Naye bwagundi mwabubba mwabulemera obwagundi. Obw'omusajja akyakulifayinga kubanga noono yennyini aliko basookera mubbako kalulu naye n'ayiya amagezi. Kati noono alina okuyiiya yatusuubiza naye ate tulaba tekinnaba kubeera. Kinaabeera nga si yatudde. Abalina okuba ne plan B. Plan B era nagikola atya nga si yatudde. Yagenda mu kkooti. Yagenda mu kkooti. Kkooti zammwe. Eyo ekkooti kubanga ye abadde akimanyi nti era ekkooti eyo tejja kuvaamu kalungi. Ate bwe yagenda anazze eno mufa abantu. Ate namwe abantu ne mumuyiwayo. Tetwamuyiwa teyatuwulira tukole ki. Ffe singa yatugamba balayike ng'okwekalakaasa naye nti okwekalakaasa kuno nze nkyusiza mbulyo twekalakaasiza mu ngoye. Kaakati eno kkooti yaffe ngisabe twekalakaase nga tetuli mu ngoye. Gomye omuntu bw'abeera ng'ali bwereere. Sebbanga. Golaba vayola wano gw'omulaba awo ssebo nga tali mu ngoye. Sigaye. Naye oba tali mu ngoye naawe odduka. Katugezaawo gavumenti yandibadde evaako neegenda neefuga e Kenya. Ng'etidde. Eraba ki animal. Eraba animal wano nga kibambulira. Mabira. Naawe obibeeramu. Teze n'okamala. Kati sokoleke kasooke kubuuze. Ye bana ekulikayo e Dubai. Navuddeyo e Dubai. Bannange e Dubai wanyuma. Atayita atenda nnyina okufumba kati ndi mu kutuukiriza ngero z'Abaganda wano e Uganda ewaffe tulina ebikyabulamu bingi ng'ensi yaffe lwakuba nti waka okunguliza bw'otyo buli abagendayo bulijjo wonna ogendayo gusukka mugo mutolemere. Bano abagendayo tebalambula naye nze nagenze ne nnambula ne ntuuka mu bifo ebyakabi. Gw'okimanyi nti Dubai eyina ebibuga bibiri, eyina ekibuga eky'abajjajja baabwe kati n'ekyabaana kirimu ebintu ebyedda. Era na wano e Uganda bino bye tugoba abatembeeyi wano mu kibuga tebyetaagisa nze ku kyenakopye Dubai. Kyetaaga kati ekino ekibuga n'okirekera bano abantu abaliwo ne tugenda ne tuzimba ekibuga ekyo abantu tukizimba mu Lwera oba ne tugenda ng'eyo e Kaseese mu nsozi. Kale Sebbanga mpola e Dubai wasanzeko omutembeeyi ku kkubo. Tebaabaddeko naye ate balina gye bali. Balina gye bali gy'oyinza obbasanga. Okimanyi ne Dubai waliyo ziggeto era weewasinga bannayuganda kati ng'eddeeyira. Waliyo street nga bali akakoola. Waliyo street nga bamalaya beetunda bulungi nnyo teri abakuba ku mukono. Waliyo street nga banywa shusha. So kati ne Dubai waliyo ghetto. Nebbo lwakuba nti balina owantu owali organized n'owatali organized. Oba balina ewakadde n'ewapya. Ebibuga nga olaba Uganda manyi nga olaba Kampala naye nga kalina si z'amaanyi nga ziri empanvu ennyo kati babeera na zino empanvu kati awo olabira enjawulo. Era bw'oba ogenze abantu bave mu America kujja kulambula Dubai, bave Canada kujja kulambula. Natuuse mwoleso nze nakiikiridde bannayuganda bonna. Obadde ogenze kutukiikirira ate nze nabaddeyo kubanga jjukira ndi sita. Ekyokubiri nze nabaddeyo nga munnayuganda gw'osobola okunnyonnyola abantu. Kati kasooke nkubuuze sebo eno expo yatandika mwaka ogwedde nga guggwako. Ogamba otya tigwakiikiridde Uganda era ne president n'agenda n'aguggulawo anti eri babeera bakyaza abantu. Kati lwe naliyo eyali akirikiridde Abaportugal yali Cristiano Ronaldo ng'omusambi w'omupiira era serebu. Kati nze munnayuganda Senga Sebanga best comedian, a prominent comedian. Nze nakiikirira bannayuganda. Oba oli muyimbi oba oli musuubuzi oba gwe president oba oli MP kwolwo nze naliyo. Ng'oli ne Ronaldo. Era abantu nga bajja ne bangana kisobo batuwe ku selfie n'ensajininga autograph even igwejaye. Bambuuze ne gundi yakusaba autograph. Ani. Oba tebaganya yadde omutuufu. Ate kati yetuwekubisa yansaba selfie. Nanga my brother from Uganda. Take me a selfie.
What? Yeah, take me a selfie. Gwe ekiri e Dubai eri birala video bwina bulala ngenda buku wabwe nakwatirayo nawe nonsuluka kulaga nti kati wuno njogera na muzungu nga njogerera nabo ddala okitegera nenze kya ekirala kye nalabye nti eri bawanya omuntu w'ebigere ekitiibwa wano bwe tuba tukulosinga mu zebula crossing ow'emmotoka asiba ow'ebigere n'oyitawo ate nga weetwala wano bakukoona ebipale ate eri n'ow'ebigere ebitala bimukwata era nawe bakukuba ekipapula ekituufu bikwata ne wano si ayina ipsi maama wange gwe wa lugava baguwafumbirwa w'olugavu vayola oba jjajja wange jjajja mukyala kati jjajja mukyala tola nti olina figa biki wali tisebo ebitaala nga bikutadde olina okuteekamu sipiidi kati bwe ziyiika abawano ozimanyi nawe bapanga nga bakuba ekipapula bagiyita DMC ate ewamma ate eriziba DMC tomanyi ekintu bwe kigwa ebanga emmoroka enkadde zino ezitambula ziwandagala ebyuma bagikuba ekipapula moroka nkadde kati naawe omuntu bakuba ekipapula DMC oba inifulu bakiggwayo kitya naye mukyo nalabye nti dangerous mechanical condition ekyo kyoyogedde kati kati anti bwe nkiddamu kyonooneka nze oluzungu olwange lumerika nabadde Dubai njogera Luwarabu sirofasa assalamu alaikum barakallahu fikum Luwarabu nkutidde insha Allah Oluwarabu lwerwo anti Oluwarabu bwano olakuba nti mumwakiganda waza omuntu bw'atoola salaamu mu Luwarabu kuba kwagaliza mirembe egy'omutonzi si kya Lusiraamu nga wayize bingi e Dubai wamaze ennaku mmeka ennaku 7 zokka buli kimu naye nalambudde nagenzeeko mu desert nagenzeeko mu zimoolo zeeri ezakabi nagenze olaba essimu gye naguze yiino ze ziriko ne bagiyita Samsung Note 20 Samsung Note 20 eyina ekifaananyi nze bino bibadde mubonyaabona zino kamera zammwe musimanyaani teri kifaananyi yogera kirabira wano nga muzuuli era olwatuse nengenderawo ku mukolo gwa mmese nenkwata obedda nze ndikodinga yeeyo gye bagenda opuleyinganga nga balaba ewaka bana balaba gundi nammwe obaani oba live wayo obaani mugenda kujja mukoppa okwo nze siina buzibu wegamba waguze essimu waguze kamera naguze essimu ng'ekola byonna self contained eri mu buli kimu yesokoleke oyogere ku mukolo gwa mmese nenzijukira omukolo gwa gundi gwa Kapale gwaddi kati ebya Kapale bannange waliwo abantu abamu nga ne mu kufa kwabwe wajja kubaawo akavuyo ate omugenzi padde yabyogera nti nze mu kufa kwange nja kumala ennaku 7 ku nsi kati n'okulaba njagala ndaba omulambo gwa Kapale gwe gungenda kumalako ennaku mmeka ku nsi nga gutubonyaabonya olaba Kapale otubonyaabonyeza okyali mulamu naye ate bw'onoofa ebyo noyogera byaki omukolo gye guli teguliyo omukolo guli Matigga mu lulimi Oluganda kati bwe tuteeka mu Luzungu muwoza stant eno si stant eno tugiyite tutya baaka tu Uganda apasa mugembe kyeyagamba komaweeka mu Luzungu okikomye otya ali mu komawo ndowoozeeka naye Kapale teyandibadde na buzibu naye obuzibu nti ali yekka talina management talina bayambi nti kirungi nnyo bw'oba okola ebintu bino nga oyina abantu abakuliraanye abakuwabula kintu kikulu nnyo abakubeererako mu nteekateeka z'ebintu byo Kapale si musobya naye ye nga ye n'abantu bano batambula nabo byensobi kati abakyala bano Kapale jjukira ffenna tugenda okutuuka ku bufumbo buno obutukuvu oba obufumbo obw'ennono ng'okwanjula tuba tulina gye tuyise nga tukola lisaaki okufuna omuntu omutuufu kati lisaaki Kapale gye yakola yali nnene yali nnyingi nti abakyala abo Kapale baayagadde n'oba bamuteera mu kutu yatasobola beetikka bangi nnyo bangi kati abakyala ako be bavuddeko omukolo omuvuyo ogwo ne gubeera nga omukolo gulimu akavuyo mbuuza gutya nti Kapale yasuubiza ndowooza abakyala bangi obbawasa ekikyagaanye kati bwe yatuuse n'aleeta ono omukyala okumuwasa kati bali abakyala ne bavaayo be bakola akavuyo mu mukolo gw'omusajja naye nga ogw'omukolo gubadde gugenda kubeerayo naye kati abakyala ono agamba nti banteeka ku kaadi nga sikkirizanyiza naye omukyala kwagalagera okwanjula bakuteeka ku budget teba budget ku kaadi bakuteeka ku kaadi nga temukkirizganyiza na musajja ate bulijjo ali kuki
twakatuuza meeting eziwera emmeka twasooka kuba kutoliyo parking tutadde ku papazi sport wa Misa Kisemakula kati omukyala gyali kyokka n'omukyala omutuufu tumukubira essimu takola ki takwata wiiki 2 tetumuwuliza kati nze nagenza okulaba omukolo gwandibaddeyo naye gulimu akavuyo ate basinza okuleeta akavuyo mmwe bakyala baffe sokolindeko omukyala omutuufu takwata simu gwe bateeka ku kaadi teyali mutuufu kale Kapale adira ati omukyala omutuufu n'atamuteeka kati n'ateekako omukyamu baali baayogerezeganya nga ne batuuka ku nzikiriziganya kati ye n'asalawo amuleke wano wali ajja tusapulayizinga busapulayizinzi ekyo tekiba miggo kisoboka nti nina ebintu bye mulina otuyigirako kati Kapale ali mu kusomesa eggwanga nti buli kimu kisoboka bintu bingi nnyo ebibeddeyo abantu bye batandiseewo gwe bateeka ku kaadi anti yakomplaininga naye ng'ate naye baamwagalako kyekirungi waliwo kubanga bakuteeka ku kaadi ng'olinga maama wange jjajja wange Viola oli takulabangako mwesanze bwesanzi naye ate yali girlfriend we ne bamala ne bakyawagana ne mu kukyawagana ne basigala nga bawuliziganya era yalina okuba omugole naye ne batuuka ng'ate ye ayinayo abasajja abalala ate nga bangi kati Kapale n'agamba ono sijja mmusobola siganye ali ku kaadi yange naye nze nnyina gwe ngenda okuwasa owange gy'ali n'agamba omukolo kagugende mu maaso ono sijja muwasa naye nga nawasa oliwe tunatuka ali twanjula omutwe kati awo kyekituufu kwegamba mutuukiriza erinnya lyammwe bakazanyirizi ku bakomediyani kati ekyo kyeggambye mulina tuyigirako kati naffe tugenda basomesa olwo tubasomesa kyakuyiga osobola okuddira nti n'ogamba nti ngenda kukola guno omulimu n'osooka n'oteekayo guno kati n'omalira mu guno temukisussa kati abaana munaabagamba mutya bazzukulu baffe nabo bajja kuba ate n'omulembe ogwabwe era nga gulimu ebyo kati wano tolaba nti musobola okulonda omuntu ate ne balangirira mulala ate era byebeera namwe mubituleetera kati gw'oteeka otya ku kaadi omuntu omulala ng'ate si gw'ogenda okuwasa anti oba oyagala ssente ziveeyo ng'ono yasinga oli obulungi ono asikiriza abantu bagambe omusajja afunye omukazi omulungi gw'ogenda okuwasa kyongenze kuŋŋamba Kapale omukazi gwe yalina okuwasa mubi n'ateekako omulungi si bwe kiri bakuyita ku bulamu amiina